emizi tebagikola ki? Mukama yagambye agenda kukolera n'abuulira abantu abalala 10. Mukama bagambye Busumba yagambye Katonda agenda kunviirayo, tebalina ki? Mukama omulungi yeebazibwe. Okukkiriza kwabwe kubeerawo naye ate kusaanawo maki? Amangu ago ne babanga tebakyajjukira biri byayogeddwa obunabbi obwabaweerebbwa babuvuddemu tebabe kyabijjukira bano sinti nno bwe bawulira ekigambo ne bawulira enjiri ng'eyigirizibwa era basanyuka n'essanyu ne bakuba n'engalo ne bafuluma ekkanisa nga bagamba Mukama atukoledde, Mukama agenda atuviirayo. Naye olw'enkya ebyo baawulidde ne batabiraba, babeera batudde ku miryango gyabwe, baba bagenze ku mirimu gyabwe, ne waba watandika abalokole basiru tebalina magezi wabula nange ngenda nebyantamadda. Bakyuse nsigo zakuki ku lwazi. Omwezi abeera mu kanisa bw'abanga akuba nange nanga nenfa taddamu saba, nsigo yakuki? Waliwo abamu nga bw'atandika okwogera Katonda n'okaaba simanya Yesu byakoledde. Yesu genda ku TikTok ye ng'amazuka noonyaako ku mikutu gye ojja sanga alaga ntungu. Alaga ki? Ne wano nga yatandise okwogera ebigambo ebyani olunaku lwaleero ekigambo kino kakifuuke ensigo ennamu egenda otambuza obulamu bwange mu linnya erya Yesu. Banga olina eza Yesu zimukubira engazi ze. Kati bw'omala okurisiivinga waliwo abantu naawe boogenda okuyigiriza ekyo kyokola ki? Kati oba osize mutegede ensigo yabikola biki? Bw'oba wabulira enjiri n'egukyusa bulamu bwonna ogikwata Bayibuli eno kyegezaako okulaga giyigiriza abaki? Ogenda kuba osize.